Yesoko kuva mu 12 Star Pictures Universal. Kakati batusizaako filmu endala yino. Rainbow Umbrella ne Blast Studios bakuletedde filmu ey'omulembe yino. Ono yali komando naye nga tanyola ba Vietnam naye kasitoba ne tutu kyangu. Ekikoligo kyamukeera bukeezi. Omusajja ono yali leepa mu myaka gye egy'obuvubuka. Ne mu bukulu nga bagusiru guno bamujjukira yali leepa nga buli muwala omutanyirira ku kyalo. Teri kimalamu nga maanyi okubanga wali olepingiddwako gwengoa omukyala mu myaka gye egy'obuwala. Naye n'ojja n'ojja weewuunya ng'omusajja yakulepinga mu buto ate nga gwe wafumbirwa. Kati muba muzadde kiki ekyo? Muba muzadde kiki ekyo? Tukyalengero kimanyonyerera. Mama wange. Bazaala ekingwerere. Kati ekingwerere. Okwononya mama. Ku kyalo kiri mu kutagala butagazi kiri leeta. Zempa. Kipya gali ekingwerere. Seba akazeeke ne mbutera. Abadde ayagala kwejjukanya yali leepa. Ne mu bukulu leepa. Firimu bagiyita ekikolimo ky'ekika. Jambi yatandika ddi omusaayi teguzaawa. Agenda kufa yamu. Firimu tugenda maaso nagambye matundiro ga firimu na mugwanga. Kati ekingwerere. Tozanyisa. Omusaayi teguzaawa. Eno matundiro ga firimu na mugwanga weeri era gyetuuseeko essaawa eno ennyini. Okay, yes, ya buterevu muna busoga muna iganga muna idinda kamuli buwenge mwena ndibategeeza bana busoga bana bacha abazinga nendo maneti waliwo ekiyaka ekimaze okwida aye tulibonanga ono tinango byono nango byali n'ebisambi ebinirira otise muyembe buti amaka g'emizimu buti ne firimu yaife emaze okwida okuva mu 12 Star Universal Pictures wamu na Blast Studios n'abakuleeteire sooka obona ekiyaka baba agemyeku aye nani angemye enumba njitya buti ayagala ogenda obeerekewo nendo gye kubengako eyo omwana we taliiyo oyidi mukairewe azirayo aye nendo gye obengako eyo naye oli bulungi aye kiwe olingirira otise ki kumbe balikoba wano olira oba tolire inairo onalumuka ezirayo olumukira bwe bakukobera amaka g'emisimu ni gano oba ozirayo ojja oba ojja kufa baba tuyida kuyita mulala ku mulala nyaboyoya ayidye nani ayidye amaka g'emisimu n'ensonga buti aye muga yafaizo alimu eno okuva mu 12 Star Pictures na Blast Studios amaka g'emizimu bagaleese aye nga Geoffrey King cinematography bakobera na kiyinja alimu soko bone eno genda wafuna ku kopiyo funa kopiyo buti amaze okwida. Okay, tugende maaso Entebbe Productions kakati bakutusizaako firimu yino. Kasooke tulengera akalango kano kwegamba tusooke tukinyonyoke omanye kiki ekiri ku Coming Soon ne Blast Films. Kakati bakutusizaako firimu nyingi bano bakafulu b'ebina Uganda. Ne bagiyita abagwagwa abana. Kati bagwaga ki bano abana abaakola ku muzeeyi effujjo muzeeyi kigwokolerako effujjo. Bannange baana mmwe mwandimpisiza bulungi enevudde mujo ewa Geoffrey King. Kakati bazanyira ku mukadde omulogo abaloze buli omu afaanana munne bannange baaninoze ne batafaananya guli omukandala bonna banna bazanyira ku mulogo n'abaloga abagwagwa the four idiots ne mwana gwe ekyokunfaanana okoze kibi kubanga ogenda kunzibanga buli omu alowooza byotwala byange nga bamanyi gwenze wetatambidde omwana akabira bagiyita for idiots
omuli abazanyi baabo mulembe ga Matiya Sali eno togisubwa tukoze tutya okuyambibwa omuntu azzeemu atya okwetereza ekikolimo ekitakyusibwa Muga ya Faizo kumanyira Musi Shafiki kale ne Kasire John Bosco Kafulu wa Mayembe Mwanje Panado eriko Kamenge Sone Fidimu mujja kuleeta eggongolo ery'endali kati Kabondole okutereza nga kutumye eggongolo ery'endali aba akusse era oba olina kudda eyakukolimira abeeko kyatereza ku kikolimo kale gwe nze enkobe nyinyuse eno togisubwa mulime mwe abavumaavuma abantu ku makubo bajja bakola ekyajabu eri ku Coming Soon n'abazanyi babakuzanyira komedi ow'omulembe era tosubwa Muga ya Faizo firimu yino tukyalengera kalankayo katono nnyo ate nga nagambye mu MK Majestic Plaza Level 5 edduuka liri namba 8 ejjudde abazanyi baabo omulembe ekyokubasonyiwa anaabasonyiwa oba tagenda basonyiwa giyita the four idiots abagwagwa eno gifune matundiro ga firimu namuggwanga mu firimu ennyingi z'olaba bina Uganda neno togisubwa kubanga nayo ya mulembe kakati Sebo gwe sebo nombikoyi bino mpulira bintamye no ddala ebiki atunoonya atyo lwaki atunoonya ani abanoonya banani abanoonya sakityo buzibu ki bwe wakoze bantukulu bantu jasitiko mpalana tunoonyako mpalana lwaki atunoonya defense omulamba lwaki atunoonya obadde ki kakana ye Muga ya Faizo oligendo ne muza kakana just wabye sabulenya y'omusajja ate kuba naawe okutya okutwalako eyo sabulenya gyola mu bwedde ewoma ne tuliyako ne yoyo omwami yoyo nakije bwoyo mbu yajjeyo bujjaje alagawa omukyala ate nkyayogera naawe otambula ogenda bw'obeera nga wabesa bulenya ya defense nze wano siriiwo omukazi anoba leka naawe mukwano kaka bw'oba watutte nga kale wabbyeko bubi kati wano siriiwo defense bamubba kakkana mukwano kakkana sabulenya kale eno bagiyita sabulenya egenda kubeefuluma mu bwangu ddala mpamwita Muga ya Faizo maama enyeyo anti nabagamba ekinauganda kituse kulevu ndala wajibye oba yakuwadde mpe kuva buto bwange paka ku myaka nze sibbangako ndayira amazima ga Katonda mu ggulu sibbangako njala yebeere ebba naye sinze ye yagikuwadde okakasa amukwano tonoba nkwagala nga bw'okiwulira togeza n'okirowoozaako ekyokunoba kubanga omutima ojja kuye Muga ya Faizo n'abazanyi abalala nkuyanja anti kaproducingira mwana mulenzi bogere Peterson TP omwana w'omwavu tukalindirire saawa yona kagenda kuba kakutuusibwako mu King BJ's production. Okay, tugende mas. Scene number 2 abawala batuuka ku mungu nga tannagenda mu katale action. Yes. Omanyiki so ojiro nindirako wano akawala kawano nakazi kengatto zange kama so kumala okujja engatto zange then tujje tugenda olidde ntolayo osigala kuwaayo kale kankulinde kale Kilos up to action.
Engato zange bayiro akawala kawana nakazika engato zange kanso kamala kutuka wana nzije engato zange then nzije tumale tugende betubadde tugenda obulidde togenda kulwayo dedda sigenda kulwayo just lindira na dakika just mala kujja engato nakujja kugenda kale kankulende kale tawali buzibu Soundi. Soundi koja sembere omuwala. Siyota nasebo. Wekiki. Sebo mbadde nzi. Nga nagwe nninda. Cut and pause. Siyota nasebo. Oyagala ki? Mbadde nina mukwano gwange gwe nninda. Mva maaso. Anti abadde tannabakomawo. Oyagala ki? Siyota nasebo. Oyagala ki? Mbadde nina mukwano gwange gwe nninda. Nva mu maaso. Anti abadde tannabakomawo. Oyagala nziremu kyenjogedde? Empewo maama. Ya komongo. Action. Siyota nasebo. Oyagala ki? Sebo mbadde ninako wana mukwano gwange gwe nninda. Nva mu maaso. Anti abadde tannaba kujja. Oyagala nziremu kyenjogedde? Wulira empewo maama. Continuation scene number 2 action. Sekula muwogo yagonde bulungi tufumbe mangu. Kale nawe jebale. Oli wana. Sansa kulaba. Yogere noli. Habule njalekedde okunnuma. Muwogo oyo njagala omusekula aterere bulungi. Tusobole okufumba ng'obudde bukyali. Ye mama. Natuuka. Jebaleko nnyabo. Kale nawe jebale. Jebaleko nnyabo. Dam. Now. Jebaleko nnyabo. Kale nawe jebale. Kale. Action. Ndi mwana mukwano sekula kyagula nti okiraba.
naye kakati ekindese wano obugatto bwange naawe nakuwa obugatto nenkugamba bikomyewo naye paka kati obugatto gyebuli naye nga njabuleeta nedda nze mbukimeewo kumpengeze nabo kuba njagala bukusa mbadde sinaba kubooza naye nga bwe naamala okubooza tofaanira boozi nga nsanyusa okulaba sikoli wano ndi wano mukwano nsekula kyaggula nti ondaba kulaba naye omanyi ekibadde kindeese wano obugatto bwange mbalira mbukozesayo obugatto gyebuli kino mwattu eyo gyebuli naye nga nja kubuleeta omanyi leero weekend nange nina obukosaako weekendi nja buleeta teweerayike abadde sinabooza naawe siiko nkugambye ngenda awutatungamba ojja kubuleeta just buleete nja akawungezi kale ndabuleeta sekula yanguwa tufumbe omaliriza tufu mama natera Kadan po. oyo mukwano gwa siiko kulikayo sebo kulikayo oya oyo mukwano gwa siiko kulikayo taata kulikayo sebo kulikayo oyo tumuyita tutya oyo mbu mukwano gwa siiko kulikayo taata wembwa ggwe amaka gano galimu empale yonge yokka gw'otandika otya okwambala empale n'ojja wano anti mbadde nkimye engatto zange wano nva mu maaso sebo obugatto bwange galanziremu kyenjogedde fumba mangu emmere ngenze mu katale kuleeta nva ate naye ogeze kuleeta nva oyagala nziremu kyenjogedde nedda sebo gwembwa ggwe kulikayo taata gwembwa ggwe ojja otya maka gange muno n'empale muno mulina kubeeramu mpale emu yokka yange anti sebo nva mu maaso obugatto bwange oyagala nziremu kyenjogedde Hayaka. Kulikayo taata
mufumbe mangu akawunga ako Iya. ate musaamu akalonga kawerako Yes, kakati ngenze mukatale kuleeta nva kati tusookeko mazzi oba ekalanziremu kyenjogedde mufumbe mangu akawunga Yes, ate mwongeramu akalungi muteekamu kakawerako Iye. ngenze kunonanva mu katale Kakati tusookeko mazzi ga kawunga oba tusooke oyagala nziremu kyenjogedde nedda ssebo. Tonkwatira eno yambadde nga ndi ebipale by'okubulirwa kikubiramu bbolo kati naye kyotambuliramu empale zizi bawesaati kana akakindo okalaba linda kubako wokoma kojja yagimpeerezamu tugende era abalaba esaati naawe yamba mujeero olujja lu mulira mukulira lujja mukera bukezi kwenjera ku kyalo temwina byakola sigendayo nagenda nze mbadde bavubuka yagamba kyaki kate mukyalabika oli kyaliwe mukera kwenjera bwenjezi kyalo kyonna abadde ki amanyira mujje mujeero olujja lu ogendagenda ine ekisajja kikyo kimu obadde ki mwagala nziremu kyenjogedde iraba kojja yagimpeerezamu ekali akasinuliraba empale ekipalo kakozesa naawe kate mukyalabika tubeerayo tubeeramu mukera bukezi kwenjera ku kyalo temukyalina byakola abadde ki mujje mujeero wano olujja ogendagenda ani agenda sigenda kubeera mwagala nziremu kyenjogedde ekisajja kiri siriyasi Action. bavubuka nga temukyalabika bavubuka nga temukyalabika musooke mujje munjeere ku lujja mubeera mwenjera bwenjezi ku kyalo mwagala nziremu kyenjogedde Tufudde badduse bakutte waati obalabye bijje balaza bakuttewa Ebigambo byo baba bakuttewa yonna gye banaakoma be bamanyi era bataata n'abagwako leero abasse taata naye amanyi Komongo ava waka ekyennyanja kye bakiridde agenda wa Kawulu. Action. Speed.
Scene number 20. Kawulu ne mchala ye batuse mu nimiro balima. Action. Kale wamma nawe gyebale. Abaana abo bayite eno buli kumakya. Omukati ono fete tumalirize lubimbi. Gwogwa bugwe. Ate tankanze omanyi nine. Simana kiki kusombula bannange. Omukazi mugamba alekere kugamba baana bayite eno. Bwafuna ensimbu kimanyi. Oleze embozi y'okunnyoka. Naye kati Njabale kabeeyo. Ate omusajja agwaki. Njabale kabeeyo. Ate omusajja agwaki. Abaana bulwaki babagamba okuyita eno buli kumanya. Kati gwogwa bugwe. Ozalusate. Tunyuke n'okunyuka nze mpulira nko oba kidumusi oba tugende waka. Twakatuuka. Tombulira ye lwaki neemenya naawe. kati ayagala okuleta
Kojanga yakatandika obbanuunya. Naye embwa zino nzinoonyeza naye wallahi zijja kisasulira nze komowo kyakuntegeera Ayaka. oba embwa zino zaalinyeewa zinoonyeza zimbuze naye zijja kukisasulira nze komomo wallahi. Aya, you go ready action. Agenda yukoja. Kawuru ono Get silence. omulagyeko wa Robert action. Koja action. gwe mulirwana Kawuru ennaku zinaalindirako wa Kawuru Kawuru ebisirima tyokulima eribwa mumwanyi ewakitaawo emmanga ne mukasooli n'essawa zino akakyaliyo wakewuuli gyogenze kati ewaka kamunoonyeko ne ku bifaananye gwe MC ya defense ennaku zino mwirwana Kawuru alimirako wa Kawuru ebiseera ebimu ate okulima mu bwogo eri emmanga ate ebiseera ebimu n'agenda apakase wa Muzeyiruyima eri mu bumwanyi bwe waba tali eyo n'agendako eri ewa kitaawe n'apakasa n'essawa naye akakyaliyo ewaka. Kale gyogenze kati tansanga vange Ayaka. gwe Mr. Defense ennaku zino mulirwana Kawuru alimirako wa Kawuru ebiseera ebimu ate okulimira mu bwogo bwe wansi emmanga ate olunaku olulala
n'agenda eri wa muzeeyi Luyima mu omwanyi n'apakaseeyo ate olunaku olulala waba taliiyo abeera eri mu faamu nekimanyi essaawa eno gyali ewaka ewo. Kale gyogenze oyagala nziremu kyenjogedde. Kasi ate action bava mu nnimiro bakomayo waka. Nange ekiyungu walese tokigadde. Mama sooka ove ku by'ekiyungu. Mama nakyalenda kuzina balakasi. Taatawo. Gwe tomulaba wagugutana adde eno adde eri adde eno. Tewamulaba ejjo ava mu katale. Taatawo zezembeera ze. Amze embeera ze naye ku luno yasussizza. Nedda. Taatawo zezembeera ze. Gwali omulabyeko ng'ali musanyufu. Taseeko omusajja oli yansobera. Nedda maama tese abeerako n'akamwenyumwenyu olumu twalumu n'ennaku zino nze ntya n'omusembera sala musemberera. Sikirabanga essanyu ly'oli omusajja kubanga atiisa bantu. Banna ekitango wabula kanyigize ebintu bannaye nkole ebirala oyo kitaawo mwesonyiwe muveeko. Aya kati. Siiko ekiyungu tewakisibye. Mama ebikiyungu sooka bireke. Maama ennaku zino taata abalakaki. Ate abalakaki. Gwe tomulaba wabugutana wadde eno wadde eri wakola ati gwe tewamulaba ejjo ng'ava mu katale. Nawe ebyakitaawo bimanyi ezo zembeera ze. Wali omulabyeko. Maama ku luno zaasusse. Wadde zembeera ze naye ku luno zaasusse. Gwe wali omulabyeko ng'ali musanyufu. Ati si olumu abeerako ne kagundi. Kirabangako bukyangamba oyo kitaawo bw'atyo ze zembeera ze. Taseka. Tatulire mu nju. Essanyu lya kitaawo kubeera nga ali kutiisa bantu. Yes, right. Yes, okay. Uliro no bwagamba. Agamba oli mwana wani. Kubanga ekyamazima gwe muntu gwe manya ayinza okunyumira akadaali. Nga tuli mu kadaala, nga tukumba, nga tuvimba, nze naawe. Kayiba bakatako okoma. Kamwana mulezi Newton Brown. Iya nenge jafa bukudemu omuziki naye. Nenga sigwe mulamwa. Ekikuwo kinti olunaku lwa leero. Nzize kubebaza bannanga abalabi baffe abaagalwa. Mwe bali kulaba kina Uganda ko channel yaffe n'enganzi. Mwe bali kifa bakula. Fezo promotions ye channel kwekumira okubeera nga nkutuusako ebyaka bye by'omulembe. Twabasuubiza tujja bayitira sinema mu maloboozi g'aba VJ bonna ab'enjawulo. Otherwise olunaku olwaleero ali ne King VJ the voice of the people. Mwe bali kulaba firimu. Mwe bali kubeera nga mututuusiza wano we tuli. Ekyamazima kyo kiri nti channel bw'ogiggula wetandikira ku subscribe omu. Newe tubeera nga tutuusa akaseera nga tukunukiriza oba nga tutuuse mu 10K subscriptions. Ekyamazima muli baakabi. Nsaana nsooke nsirikira mukaawo. Tugamba ateekewo akasiriikiro nsooke mbeebaze oba nfukamire oba nkole etya simanyi. Naye mwe bali bannange temujjanga okwo. Tubasuubiza nti ebyakabi byo bambi bikyajja. Subscriptions zo zitambule. Mushiyalinge link season ne bannamwe mbagambe muje mu subscribinge ku channel eno kwe kusibuka firimu eza buli kala. Ekina Uganda kino tuuka ku ntiko. Zinawaga oliro kwate kubonola be kina Uganda obero wagira nsiyo. Obero ine tofaali ndio tade mu kuzimba ensiyo. Kubanga ffe mwe tuyita okubeera nga tuliowa emyoyo gyamwe. Nga tubabudabuda nga tubabeesa nga tubakuupira kessanyu. Nga tubajjako stress ze mufuna ku mirimu. Okalabirawa olirudawa Abu Dhabi, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Jordan, Turkey, USA. Bannange ne South Africa nayo gye muli. Bane simanyi ngeri ya bebazamu. Nanga kye kikulu kiri nti mwe bali kubeera nga mulabira ku channel yaffe n'enganzi. Mu subscribing gwatanaba kukikola. Nawe yakimalidda. Gamba kone muno na yakikole. Akagamba ako nze nabagamba nja basomesa mpaka ku last. Kagamba kukabera kamyufu. Mboba tona subscribinga. Ebo maloka ko nako kafuka ka black ne kabera subscribed. Kumabali ga kagamba ako waliwo akade. Akada ako nfega ide kanyigeeko o selectinge all. Oloja kuba ofuna notifications bwe tukwate kuba otekayo filimu empya.
sagala obeere nga gwasembayo njagala obeere nga buli teekayo gwasooka okkikkanya abaddaagi naye ng'ate ekyo nga nakyo kikyali awo ekyokukalaba kwegamba ebiseera ebisinga abantu abamu tuba twagala obeebaza mu ngeri y'enjawulo wabula oluusi muba nga temwakomentinga oba nga temukomentinga omala okulaba firimu likinga akantu kali awo kalinga kaggalo mubimanyi bannaye musiba ku social medias Facebook biki mumanyi engeri gye balayikingamu ekintu kona ku kigalo ekyo obeere firimu ng'ogilikinze mu mbeera eyo obeera osobola okukwata ekkubo kino ne tutwala ku livi ndala likinga sharinga commentinga otugambe nze gundi ndabira jindi bane muntumirangako mu mbeera bwetyo oneka mbalikiriza omutonzi abantu alirize Ingrid tumwebaze na Mbozo Aida Kirabo Sarah Nushamina Fuze Natasha Monica Minister Kadama Aya Tulipu Ahlam Kameza Hash Greedy Princess Mia ate gweno nawe oli wakabi Nakamya Morina Natasha Fatuma Enuma Sekelu waliwo mwana muwalawo aza oba mwana muwala oba mwana mulizi nenga munamwe bali kulaba mbebaliza wamu era nengamba temujjangu okwo mukama abankumire mweraba amasabundise muwogo baby eno love yo sirijigaba bali nsabandi